Oluvannyuma lw'ebigambo General Muhoozi Kainerugaba bye yateeka ku mukutu gwe ogwa X eyali emanyiddwa nga Twitter byongedde okuba nga ate bireeta ensasagge mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda wakati waayo n'eggwanga liri erya United States of America. Oluvannyuma lwa ambassador ow'eggwanga erya America eyagambibwa nga Muhoozi Kainerugaba yamusaba oba nga yamutegeeza nti ajja kuba amufulumya eggwanga erya Uganda singa anaaba teyeetondedde kitaawe by Monday ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwennyini ogw'ekkumi nga bwe twasiibye tukuwa updates olunaku olwajjo gw'abadde atambula naffe. Kati njagala okutegeeza ebintu bino tebinnaggwa era bikyagenda mu maaso n'okuba nga bireeta obunkenke mu gavumenti eno eya General Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mutabani we. Era we twogerera okusinziira ku nsonda ez'enjawulo amawulire gafulumye nga Museveni bamulagidde bamukase era bamutegeezezza nti alina okwetonda. Jjukira ensonga zino zibeeramu ebikonge ebyenjawulo. Mubaamu gavumenti y'eggwanga erya United States of America, mubaamu gavumenti y'eggwanga erya Uganda, mubaamu abakungu bonna abatuula ku embassy ey'eggwanga erya United States of America mu kibuga Kampala, mubaamu minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga mu ggwanga erya Uganda, wamu n'abeeranga shadow minister mu gavumenti ey'ekisiikirize eyo nno nga ye gavumenti ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga si mulala ye Honorable Muwadanku Nnyingi. Omusajja ono ku nsonga eza ebweru w'eggwanga nga bwe nkugambye nti ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga mu gavumenti ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati ono naye aba alina loolu nnene ey'okuzannya mu nsonga nga zino singa zibaluseewo. Kakati olunaku olwajjo oba ennaku zino zonna okuviira ddala saga eno we yabeerawo, omukulu ono yeegatta ku ggwanga erya United States of America ne yeegatta ku bakulembeze b'eggwanga erya America ne bategeeza General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ku lwa CDF General Muhoozi Kainerugaba nti bateekeddwa okwetonda. Era mu bbaluwa gye yawandiika n'agiteeka ku mukutu gwe ogwa X era naye n'ategeeza nti bano abakulu bateekwa okwetonda olw'ekifaananyi ekibi kye bataddemu eggwanga erya Uganda. Ono ng'akolera wamu era ng'akolera wansi wa Joel Ssennyonyi nga leader of opposition. Yafulumya ekiwandiiko kino n'akiteeka ku mukutu gwe ng'ategeeza butya era lwaki eggwanga lya Uganda liteekwa okwetonda, n'abaako n'ezimu ku nsonga ze yassaako eziraga nti General Muhoozi Kainerugaba singa amateeka gabadde matuufu agagobererwa eggwanga erya Uganda yandibadde yagobeddwa dda nga takyali CDF oba Chief of Defence Forces. Njagala kubanga nkuyitira mu kibaluwa kino kye yataddeyo oba mu kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumu, nzije ate mbere nga nkutambuliza n'ensonga endala. Kkiriza nsooke nzijewo akalango kano then nzije nkusomere ensonga zitya bwe zitambudde era Museveni bamukase bamuwaliriza batya okubeera nga yeetondera eggwanga erya United States of America. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, webale kubanga okyagoberera mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Kakati okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Nile Post, okusinziira ku official website yaabwe eggulire bataddeyo nga bagamba bwe bati: Shadow Foreign Affairs Minister Nkunyingi Muwada has condemned recent threats allegedly made by Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba against US Ambassador William Pope. Nti omuminisita ow'ekisiikirize mu gavumenti erondebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Honorable Muwadanku Nnyingi avuddeyo n'ekiwandiiko ekikakali n'ekiwandiiko ekikambwe n'akiteeka ku mukutu era ng'avumirira ne sekuvumirira yenna gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni ku bigambibwa oba ku kiwandiiko mutabani we ng'ate ye CDF kye yateeka ku mukutu gwe ogwa X era ng'ategeeza nti ekiwandiiko kino kitulabisa ng'eggwanga era kituteeka mu kifo ekizibu ennyo ekyokunnyonnyola ng'eggwanga. Honorable Muwadanku Nnyingi ayogera nga minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga mu gavumenti ey'ekisiikirizo oba gye bayita shadow cabinet ng'eno yeerondebwa
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga cabinet eno ebeerawo okubeera nga erondoola n'okuteeka ku nninga abakulu abali mu buyinza okulaba nga bakola ebintu nga birina okuba nga bikolebwa. Wuliriza. In a statement, Muwada called for immediate clarification and an official apology for Ministry of Foreign Affairs concerning comments made by General Muhoozi Kainerugaba on his X formerly Twitter account. Mu statement gye yateeka mu kiwandiiko kino Muwada Nkunyingi nga naye yeegasse ku gavumenti y'eggwanga erya United States of America ng'avumirira era ng'alagira n'okusaba gavumenti y'eggwanga erya Uganda yeetonde era eveeyo ennyonnyole lwaki ebintu bino byateekeddwako era lwaki byateekeddwa ku mukutu ogw'omukulu aduumira amagye. N'ategeeza nti gavumenti erina okuba nga efulumya ekiwandiiko ekiri official either ng'ennyonnyola ku biki ebigenda mu maaso mu gavumenti yaabwe oba nga beetonda kye bayise public apology nga bayita mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga, Ministry of Foreign Affairs. Ne bagenda maaso nga bagamba Muwada criticized General Muhoozi's remarks as reckless, asserting that they violate constitutional and diplomatic norms. Nti Muwada Nkunyingi ng'asinziira mu kifo kye nga shadow minister ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga yavumiridde era n'ategeeza nti Muhoozi Kainerugaba ebyo ebigambo bye yataddeyo bituswaza era biraga omuntu ali unprofessional ate nga byonoona n'ekifaananyi kya Uganda ng'eggwanga eri amawanga ag'ebweru w'eggwanga. Wano yagambye bw'ati, formal diplomatic communication avenues must be used at all times and by rightful officials in Uganda's foreign affairs ministry and embassies globally. Nti engeri eyo communicatingamu diplomatically mu ngeri y'ekikungu yandibadde yengeri yokka ekozesebwa okwogerezeganya ku nsonga zonna ezikwata ku ggwanga erya Uganda oba amawanga amalala gonna ensonga z'ebweru w'eggwanga, wabula bandibadde byonna bikolebwa nga biyita mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga wamu ne embassies oba ebitebe by'eggwanga ebya Uganda eby'enjawulo, so si ku mukulu omu eyavuddeyo n'akola ebigambo ebyaleetedde eggwanga erya Uganda mu buzibu. He further demanded that the ministry retract General Muhoozi's statement and extend an apology to the US government, expressing concern that such comments reflect a growing impunity among Ugandan state actors. Yagenze maaso Muwada Nkunyingi n'ategeeza nti njagala ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga yeesambe era esambajje ebigambo ebyayogeddwa Muhoozi Kainerugaba bye yatadde ku mukutu gwe era bafulumye n'ekiwandiiko ekiri official ekyetonda eri eggwanga lya Amerika era bategeeze nti ddala ebigambo ebyo biyinza okuteeka eggwanga lyaffe mu katyabaga. Kakati nno oyo gwe njogerako ye Honorable Muwada Nkunyingi akiikirira abantu ba Kyaddondo East mu Parliament nga yaddira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bigere. Muwada Nkunyingi constituency gy'akiikirira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye constituency gye yasooka okukiikirira mu Parliament gye yamala emyezi emitono ennyo n'aba nga ate yavaayo n'agamba eno Parliament talina kyamaanyi kyegenda tukolera, tulina okuba nga tugivaamu tugenda ate tuweereze bannayuganda mu ngeri endala. Kakati constituency eyo bwe yavaayo n'agamba Muwada Nkunyingi jangu obeere ng'okiikirira abantu bano wessiibe tubeere nga ate ensonga tuzikwasaganya nga bwe zirina okuba nga gezikwasaganyizibwa. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda bagiwaliriza era bagisabye yeegaana ebigambo bya Muhoozi ate era baveeyo beetonde nga beetondera eggwanga erya United States of America ate nga mu ngeri y'emu beetondere n'eggwanga erya Uganda bannansi kubanga ebikolwa bino biba ne bannayuganda bibaswalizaamu. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua kubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.